ntandika bino mu maaso ga kamera ng'amanye ekyotola ekituukiridde enkya bagenda tukuba mu bukedde yankuba oluyi twapwira okutu neŋŋamba kweya nga nviira mu kamera abanoonya nze gwe kapere lwasidye muziki capa mucape abalala bakoppa mukoppe abawagizi mwe mwawulamu nze ndi master bali bafala woy firimu stanze simala gafa bwembukangwa muri yodi omuyimbi tasobola kulaga nti akwagala nnyo nti okuba olina hit yesu akubongako n'aseka n'akulaga nti wakabinya aluddewo enkokola tezatandikako noga kati enkokola zisusse enkokola zaali nyingi mu banene zaali nyingi nnyo 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 nga bugoola bajja aseka aba takwagaliza ebyaddala tajja kuzaawo full time lover nakombining ennyimba nga 3 kuba ne Good Life abo balungi mu koppa baali balungi mu koppa kuba omusajja yawandiikanga bulungi nga buli kayimba kaleeta amanya nti kavudde mu luno agasse na luno n'akuba luno yagattanga kinywa ekirungi nti teriyo codes mpya kugita kuno zonna ennyimba ziri mu codes ezimu just ono atandikira eno n'aluleeta bw'ati naye ng'era omanya nti akopye luno ate no master okoppa yali Bobby yali anyuza ayayaya Chuck Demas and Prayers amooza ku lusooka mpaka olusembayo oluyimba lwe yasooka okunkyayinga ye gundi oluyimba lwa Lord Lalo baluyita political debate yakuba abalungi balumya abalungi balumya kati Lord Lalo saasooka kuluwiriza nasooka kuya lwa Bobby nga luyita wano mama nagenda okuya DJ Ricky n'angamba oyo Lord Lalo mugayani oyo ati mu Jamaica nagenda okutuuka nga alowozeza boy ate gundi yateekamu akalowooza akamubakinga ekirowoozi kiri ekyo ne lunyuma bambi ova ku full time love oddako oluyimba kyawo nkubye twakoowa nga nkakasiza abantu reggaeton musobola batulumani mbagobye mu gundi bazzeeyo mu bidandali bagambe twakoowa lwasidde muziki capa mucape abalala bankoppa bukoppi nga ntegeeza bali lwasidye muziki capa mucape abalala bakoppa mukoppe abawagizi mwe mwawulamu nze ndi master bali bafala woy firimu stanze simala gafa bwembukangwa muri yodi bakibanda mbalumbye nalo muwanike kati nzize tulepuke awe kayimba twakoowa tomalako osiya bakyala tova gyoli twababuuse bajja bisiyaga intro kasita bangamba intro yokola oluyimba nga mpandiika lutandikirawo tiwaligandikirawo omukyala takumatira manya waliwo yakufulula nga ndi eri logaba ku sente tomusobola funayo walala sibe Kampala ng'omalako oba firimu sitanganze ng'ogaba ku sente oba mulwasita nganze ng'omanya ebisokobera masita bw'oba tomanya ebyo beera fala nayo wange gwe nninamuwa omwana saagala kumulumya nze n'obwe mba sirina ne omanyi nti akantu kakajja mu kadongo kamuwa sebatta wagerako musebatta eno jjayo nyimba nga 7 ate nga netwakowa kati nga twakowa ate vibe nene ng'esitula muto mupya wamanyi enyimba oluyimba olukwata lwa message nga biti nfu kati Busege yakwata byombi message beat ate kyali kyewunyisa nga nze mukyala wange muyise Musege nti bibye njagala byakola era ennyimba ezajjawo awo nga zeogera kyekimu zaali nnyingi awo naddala nnyo abasajja n'abakyala bazimbako nga ekifaanana bwe kityo naye ng'owulira ali mululi naye nga era ne zikwatayo kati twakoowa nga wengamba mubagambe twakoowa ndyoka mbakakasa reggaeton magamba I am a Rasta film star made in Uganda. I'm a raising superstar reggaeton master pop star raising mega star pasta and a music booster. Akitegeeza mba siri ku mix ya DJ oba toyina byokuba kati nja saawa eno ogende kawufa ko oba ogende mu club
wagambe muteekemu oluyimba lwa kaakati oluliko versus olw'emyaka 15 Musege owire sound oyo guy yali alina sound ng'amanyi kye bayita sound mu mutwe naye nga ali buried embalala mu studio era bwe yavaayo najja eno abasinga bonna yabakolera ennyimba te ne ziyitawo naye nga ye tayagala kwerabisa nga bw'omanyi tateekamu nti Don Baram Production gwasima n'ogamba Don Baram Production n'okiyimbako era kati yakoledde Binimani oluyimba ne Sean Paul ali oba ali Canada oba Denmark nalulabye era Alan Soja waffe yakute ne video Alan Soja era naye gyali nalabye Alan Soja nga yakute na video eyo nempuyira bulungi nnyo owai kakati tugenda okubyawo osudde twakoowa ozisaako ki ennyimba zibaawo nyingi awo nezemutamanyi ne kakati waliwo ennyimba nyingi ezitayitawo naye nga zibaayo olozogamba nti azibwe najjaako kati nze z'ennyimba ekyewuunyisa nazimba lwa bizinesi luli naluyimba nga nuziramu oli ate nerukola birala nerunzijayo nnyo nenzigala nga nkuba ezo lwa business na performance nakubeera mu bantu naye ate nze nyumirwa nnyo reggae nekyewuunyisa reggae munyumirwa nnyo era bwenyimba yo ennyimba 2 nkubayo akange nganze reggae awo nenkubawo Jajja Kasadda mu BK Studios kali produce BK Studios yali ya Joy Tabula mu yakolanga era nako kantwaziza nnyo nakakopa mukoko koko di rasta nganze ennyimba Jajja kayaga chukanga akayaga sinywa Jajja Kasadda kamanyi nako ras abantu from nowhere nibaga nti yagenze wabweru wa ggwanga yalwadde yabadde kino yafudde bantu bakubise gonoza omukubayimbi gobakyasize gwomukubayimbi bebakyasinze okubika buli mwaka bakubika kakati ni story yali bweti nakugamba nakoleranga mugagga nga ntunda masimu ge mugagga n'agagawala nnyo lumu n'akwata sente ne passport n'agamba ngendera ke Dubai nsuubulire kyalinga kirooto sigenze kuyimba wabula ngenze kusubira mugagga gwe nasanga e Kampala nga talina bwampita tuuke Dubai ngamba singa nkoze nti amawulire bategeere nti ntuuseeko wabweru ate ino balima ngenze kuyimba kwa ebiseera ebyo yali so busy tuuka nga ndaba omusirikale nga nkubya naye ekifaananyi nga nkisindikira kyali wange wabukedde sijja mmwogera linnya namugamba enda kuteerako emitwalo 2 kolayo ekiboozi nti bankutte n'enjaga mbadde nkukusanjaga kitegeere ekintu ekyo agamba idea nungi bukya Dubai we recording nga mu kifo kimanyikiddwa ngamba wano wendi walikiriya nasindika kifaananyi ebiseera ebyo yali Facebook nga nkisindika nga kidownloadinga bwe kituuka Irene Namubiru naye oba yali mugagga nga naye ali wabweru nga naye ayagala amawulire Irene Namubiru owabukedde bamuwadde miliyoni zempadde yaago 2 naye mbaddeyo ne 10 ngende muwanga ntuuse Irene Namubiru yawaayo miliyoni nga story eyange bagiteeka ku Irene Namubiru anti nze ndi nothing oli yadda ayina hit nyingi abaddewo muwala mulungi ayina sente motoka bavuga zimalayo ono n'akwata ennyingi nga okweyiya bwe kuli nga bw'omanyi ono n'agamba omusajja afudde obutasesema n'ambika nfudde nagenda otuuka eno nekwese mu nyumba ndikulaba abantu bali ku gate yange basika naye sinamaliza kuzimba wano afudde Mosha akubye Galaxy TV etandiseewo awo Mosha nkubira ngamba nze kyayimala mujangu nkukyaze ngamba Ricky n'agamba engeri gye bakubise gwe totya tonabakufa togenda ku TV zikubye ennyimba ng'omufu bw'abeera bonna bakugamba afudde abasinga bamanyi na fool ate n'ekirala kiraka gundi ono DJ Mike kyali wange nga maloboozi gafaanaganamu era abasinga bwe baga nti afudde abasinga bagamba oluyimba Musegerwa Mike
amaloboozi gafaananira bw'obuuza omwana abavaayo balumanyi bonna ajja kugamba kyaka Michael kuba bawira Michael tufaanaganamu eddoboozi kati awo ne bamanya nti oyo yafa. Abatuuze bajja naleka okukola ku gate yo. Batuuze bava n'eri bakubira amasimu nasooka kuba mu kyalo ne bagamba nti mubeere steady waliwo abagenda bagamba nti nfudde ne TV zennyini zijja bagamba nfudde oli n'ateekamu akasente emitwalo ng'ebyo yali wa TV Bukedde ng'eri respected erina ne sister companies embalala wawa n'abategeezaako omusajja afudde. Nasooka n'ogamba sibanga nfudde gera nengula akasoda awo engamba waayi nga so business ndala ati nga ndaba kibantaddeko kinene aba DJ ne bagamba toddamu kulabikira abantu bonna sooka yegeeko ennyimba bazikube after mwezi gumu we navaayo nakola sente z'otamanyi seera ebyo nzijukira sente zinafuna ennyingi nagenda Mbale yali Mbale waliyo kilabu bagiyita Guma Ofe ngeri kilabu bayingirira balwale 10 nga kyali kiholo kinene nga Guma Ofe bampita ne bagamba kali ka garden bangamba jango tuyimbireko nimugaja nsindikira transport gai yasindika mitwalo 5 nga singa yali angambye kuyimba nani mugambe oyinamu 5 nzije kubanga amafuta gali garayise ebiseera ebyo mitwalo 10 yali so akuntwala 15 10 nga jintwa ne jinkomyawo yasindika 5 ga transport mpangi sawe ebikyala nitugenda kutuukayo sanga akoze drive nga ya kimotoka bino bikulula nanga kisazeeko gundi ekyemabega nga ebiwala n'ebidongo nagamba beera otandika okuyimba nga bwe tuyita mu town agenda otuuka wenyenda okuyimbira ng'ogamba Man U ne Arsenal bakoledde mu finals omusajja ne kuva ku ekyo n'angamba simanyizo yagala tusolooza abantu mga otegeeza ki nagamba sina ze nsobola okusasula muri bagagga bw'oba weesoloozeza namugamba 3,000 manyi obwavu namuga solooza 3,000 nganze kiri ekikyandimu njaga kuyimbira abantu sibwe mbasaba mutwalo ne bagana aga kamiyo naje n'abasolooza ebiri kitu nimugamba nedda basolooze nnya kyali wanga mwita Ashirafu bava ddanga tuli ba mukwano n'agenda ku mulyango n'omuwala omulala twasolooza miliyoni 37 ku 10,000 eza Kenya saaziraba kusizogeddeeko twali Busia Simbale Busia wali kilabu Guma Ofe naye omusajja yatunda omwenge n'atunda soda ntuumo y'olusozi lwa soda nga ntuumo bandeetera akasawo nga kalimu sente neŋŋamba oba naatera okufa oba sente zino nzikolemu gundi nzikolemu lonchi ninga bwe zifa kati nensooka ngende nenoonya omusajja mu Eagles Papa Semakula ogwolaba oyo tiyeeraga era Semakula namutaawanyanga nnyo naye nga tamanya mutaawanya yaani nga yenze musege naye tamanyi nti nze ndukubye naye nga bw'omubuuza ekintu kyonna ekikwatagana na music akuwa advice accordingly nagamba bw'oba osobola osobola kukwata ssente miliyoni nga 5 n'oziwa Eagles ne bakulangirako ne muyimba mwenna mufa kyogamba oyimiriremu wekka byandibuzibwalamu olunaku lwe naali njagala ate waaliwo ebivulu nga bw'omanyi Eagles olwaleero nalina ekivulu ekindala kivulu kya Eagles naye nga kya Semakula enda Eagles naye nga kyoli nga bali organize nnyo saasobola kikola ekintu ekyo nzitwala mu Standard Chartered nentereka akasente kange ebiseera ebyo mwana Katonda yali mulungi bandi awo kyali wange n'angamba jja nkuguse ka plot kange nfunyemu obuzibu najja nanguza wano ku Entebbe Road ku main nemusasulirawo ebiseera ebyo landlord we nali mbeera ero najja nankumbi nali muwadde emyezi 2 tuli mitwalo 7 muwadde 15 agamba nzikira nge yampa sente naye ate sikulaba mu receipt mugamba ojjukira kasita agamba ojja kunyongera endala ngamba eyo sigine eraga nti sikyakwagala wano nanguyirawo amabaati miliyoni 4 nga simanyi kyengenda okuzimba nentandikirawo ekikomero ku securing boundaries za plot yange ngamba mbeera ndi mu double room ya 7 kansooka double room nasooka eri nsooka nsula omwo nenzimba eno neggwa nembeera nga nyongerako nenzira eno
paka musege wange oli najja netubeerako netubeera wano mpola nga bwe ku stage njuba musenyi matafaali nga bwobimanyi nga siringa bano abava ku stage ate n'atwala motoka gy'alina n'ayongerako n'asigala mu muzigo ebyo saabikola era sijja bikola kyanyambanga oluyimba lwajja nga ntandise kufuna kasente nga sisobola kubeera nti waliwo omuyimbi asobola okuba hiiti n'afuna miliyoni naye nga bulijjo abadde afuna 1,000 oyo aba muzibu tasobola kuba na magezi tasobola kuba na magezi ati nze nakwatanga sente za mukama wange miliyoni ezisuuka mu 5 nga nze nzisolooza nenzimuwa ng'amanyi value ya sente zekini nga zinvamu nga yinga akaye singa zibadde zange nandikozeemu kino nga sisobola kukwata sente nembeera nga ngamba kangwene ngula emmotoka wadde nagula motoka lwabufo nga nkyali ku muzigo era motoka gye nagula yali lwabufo nga value esigalawo zali zisukkamu naye ze nabalanga nzi nga tutuuse mu gundi nantuuse mu Standard Chartered kuziteekayo kakati okumawe Kampala najja n'abapoliisi gwe kyoba omanya mu maaso nga bandi mu maaso n'emabega nga bono bende nabo sibeesiga baza okuba kasente nga sibeesiga paka nga ate nabo bagamba singa tatukebera mu nsawo ate nabo nga beetoleddeko dda ne be basolooza omanyi bw'obeeranga coming oba oyagala kulaba bantu kibe ngenda okuyimbira omanye oluyimba kiri ogenda otandika okusinziira ku muda eri mu bantu nga tebanzikiriza kuva mu ruumu nga ate kiba kitegeeza basolooza sente ne bazireeta nga simanyi gwe enyimba nina za Lunyankole nga 3 nina Musege ne Jjajja Kasada manyi Musege nagiddamu emirundi emeka gwe addamu Musege naye nga bw'ogiddamu obanga tanabadde oyimba abakazi banfuuwa ba miliyoni nga 3 mu binusu ale muno bw'obona sente toba na appetite zirya kuluma oba olabira ddala nga omutima gukubira tebazibba sibanga nazibbye ngo sibanga ndi mu kirooto okitegeera nga tozimanyiridde sente mbadde nziraba yes naye mbadde siraba zino zonna mulundi gumu nga zange zadde za mwami Raboni David netujja nentandika okuzimba mpola Raboni business wezeeyongera sister we najja n'abeera mu business kati nentandika okwekozesa ngenda Dubai nsuubula bintu ebifaanaganamu ng'ebibye nga nzija ntunda nkanika masimu era na spare w'amasimu nga gwendeeta n'entunda nenzibayo nendeeta n'entunda saazikozesa bubi nnyo wansuubiza ebiseera ebisinga akanyumiro kano ketugendamu kaba personal mukko ne wansuubiza era nonkuutira awo ekibuuzo nkikubuuze tutangaze air abantu bangi bazi bakupaatiikako amawulire ag'enjawulo naye mugonna bagakuteekako nze kunze erinyanga eritwala omwoyo gwange lye lino embeera zo ez'obulamu ziri zitya waliwo abagaa nti oyo alina AIDS sirimu oyo balimba oyo talina omulogo emimwa gye abakebera bangi era omuntu bwayogera ekigambo n'okigenderako otandika kwagala kwewozaako omuntu yali agambyeko nga bw'oli mu sound mine agamba oli mulalu bw'otandika omuga siri mulalu oli atamanyi kikyoli atandika kulaba nga oli mu kwewozaako ate ebyowezaako tebijja bikenyini ofuuka obanga ali mulalu ebyaddala mulalu olaba kati bagamba nti oli mutamiivu oba toli mutamiivu zimirira ku ggulu kumu naawe n'okikola oba mutamiivu tolina kwewozaako nnyo wabanga waliyo dokita yajja n'akukebera nga weebase n'asanga oli mulwadde oba mulwadde ye bw'aba yakyogedde nga dokita oba mulwadde basinziira ku mimwa gino emimwa bw'ogenda okulaba ewaffe ffenna tuli bwe tutyo emimwa gya red ffe ffenna nina ne dokita abakuba nti ye tayagala nnyo kwerabisa mukulu wange general mu magye ga gavumenti ku MRLife kwetuyimya netukiriyalinga air obulimba buna netubusaanyaawo ekikifudde ab'enjawulo buli bwotwesiga tuvaayo netubako n'ebibuuzo byetutuuza ku mmeeza yo y'omubbere gwe tuba tusinkanya oba omuntu yenna abaabi batya okubuuza tubibuuza nate tubibuuza ne respect ekika ekyawaggulu kubanga nkiddamu bwe tutakikola tewali muntu mulala agenda kitukolerako Rasidi asinziddewo nagaa nti ebyo byonna ebibadde bimwogerwako nga bwe yalwala nga bwakola ki kitwale nga bwakyagala sijja gaba bisazeemu
gwe ayagala okumpaako tompa ndi mu omanye ekituwangaaziza ekisinza okumpangaaza okukuba hiiti nga nina omukyalo oyo eyavaako hiiti nemala naye emyaka egisukka mu 10 wabula singa naye semulina oluusi naye badde ensomba nga bwenjagala nga ndeeta nga nfulumya onafuna hiiti ate ebyaloogi nga tosobola gendayo bakulaba batya ngaoli ku loogi mu star ng'oleesa omuntu ate waka tosobola kuleetawo kubanga olinawo omukyala ebikomera nebyeggala kati olina bw'oyita nga nebwolabadde oyagala ate nze nasangibwa nga nvudde wala eri nga nkulidde mu ddiini nga waliwo bye sitasobola kukola abala bye bakola nga muganda wange andaba atya bamusanze mu loogi kuba kamera zatambulirangako nnyo bamusanze mu loogi yakoze atya olaba bambika neŋŋamba nga kinene olaba n'ekyokugamba nti nkukusanjaga kyali kinene naye nga okukusenjaga omuntu wa bulijjo agamba ateekwa kuba alina ssente nga kino alinoonya mu bantu kyaka alina ssente kati omuntu alina ssente okumuyita jangu ku show tolina muwa mitwalo 2 n'okuwongerako oba olina okwongerako kino alimbala era kyankola bubi okubeera nga sinze gwe bakiteekako kubanga olwedde ebisanyizo byonna nali Dubai nkubize n'omusajja omusirikale ekifaananyi nga story yange egira nate bagiteeka ku Namubiru mbu ate bamukutte mbu ate bayena musuba myaka 7 ani gwe bakwata n'enjaga ne bakuta boyi wabweru okujjako bano abatamanyi abatagendako kunyonyi abatagendako wabweru beboogera ebyo ebigambo abatamanyi teri gwe basanga eri n'enjaga ne bamala bakuta bwebityo bafala. Tugenda kukomawo n'omuyimbi Rasidi bw'anaatuwa chance naye waggulu wabya tugenda kukomawo tubuulire enjiri egenda okukyusa ensi yaffe n'okulagira ddala abantu b'ensi yaffe nti nedda tukyalina ebitone tulina ebitone Katonda atuwa ebitone byaliwo era biribaawo kiva eri ffe okubikwata n'obwegendereza olwo n'ensi yaffe masemase mweraba.